Taata yakumwetaaga, taata yamperera, taata nakolera kino yantuusiza wano. Abo abaana gye bali abalina empisa. Naye n'atalina mpisa jjukira nti gyali. Kati Malende agwa. N'agamba nti saagala kulaba ku taata biba Malende. Talina mpisa. Empisa nakugamba bine kugamba nti nze nali mpagira Malende era nga munatembeeta naye ye kati empisa z'ekibiina yazivaako takyakola bintu byalina kukola yakola bibye ekibiina kyamutama. Kati mwaba mwekakaatikako nti twamuwa kaadi yaffe mukola kikyamu. Kaadi mwagimuwa n'abanyakula n'amala obbanyakula muyiye birala. Ng'atukedde. Omuntu yenna akyalina ekirowoozo. Ne wano ku internet abantu abanajja nga bakyali mu kugamba nupu nga tebagamba nti nupu yaffe tuddemu tugizimba oba etambule bulungi. Campaign for speakership of the 12th Parliament. And as you can see, our acting president is going to hand over the flag to the person. Ladies and gentlemen, members of the press, that person is none other than Honorable Paul Mwindu. So, this is the only way from Jinja. Webanteeka mukasengejja nja kuyitawo kubanga akaseera kano keetaaga omuntu amanye ebintu amanyi Uganda ate twetaaga speaker ayina omugongo tetwagala kisaanyi twagala speaker ayina omugongo asobola okwesalirawo n'okuwabula bwe kiba kyetaagisa. So si muntu gwe baleese obuleesi gwe basitudde obusituzi. When Jesus says yes, Anita can't say no. Mwande bagamba ali kuki mujjukira baali bango n'olwekyo mutye Allah bakuutira mutye Katonda bino byakoze mu wiiki emu yokka bannange ani ali amanyi nti breakdown y'ekatwe erisitula ku Rolls Royce bulijjo badde kikazikamunye naye ani ali amanyi nti omwoki w'ebyuma welda ava mu katwe bajja kumuyitako enakasero asale seefu ya speaker for God and my country bannange lwa Katonda. Enguzi efumbekedde mu opposition ate yo mpitirivu ddala. Kakati nze njakulowooza nti omuntu yenna aba akwatiddwako kikyali badde kyabwenkanya kugamba nti kati bakutte kuyima mu kasozi kubanga bulijjo ayogera ebikankana ku gavumenti. So tusooke tuwe ebitongole byaffe bino eddembe n'obudde bakole omulimu gwabwe. Obadde mu parliament olwo naawe nga nayo nga ex official oliyo ng'omubaka luli gwe kikyomanyi ku nzirukanya ya parliament n'enkwata y'ensimbi ku lukiiko lw'eggwanga olukulu. Kati kungu nze nga minisita mu finance tuyisa budget ya parliamentary commission era okugiteekesa mu nkola ogwo ate si mulimu gwange naye bwe bagamba nti eno activity egenda kukolebwa nene egenda kukolebwa nene begenda kukolebwa no justification ne tuteekako ssente kati twetaaga okumanya kubanga auditor general yabadde alina okuleeta reports naye ekibi nti ate ayira reportinga mu parliament auditor general. So nze ndowooza nti kino ekitandikiddwako kigenda kutuukira ddala ku kinyusi tetukipapira tukiwa obudde. Ekibi ky'Abannayuganda nti bajjula ebitayidde bapapa kati bw'okebera ku mikutu ojja kusanga basaze ssente zino basanze bino ebisobola n'okwonoona okunoonyereza ate ku ebitongole byaffe netubiteekamu drama. So nze ndowooza nti anoonyerezebwako waali n'abanoonyereza weebali tukiwe obudde batuwa alipoota kakati tutandike tuga nti naye kakati
wano byatandikirawo okusoma wano byali bitya Thank you. nze tujja kusobola okutuuka ku kino Imam, Kisanja no corruption kitandise okuluma this time nga kitandikidde na ku kyennyanja ekinene namba 3 mu ggwanga. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Abatulaba n'abatugobera mwenna gye muli, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndaba kyetuze okwogerako oba tukitandikidde mu makkati nga tulinga abaagala okuddira I said no. We are the we are the Gunners. Uliotya mwami mawo. Uliotya? Kati ombuuza nkubulye bwendi okolesi. Kati olaba ebintu byokola. So mbulire. Kati nkubulye ekintu kyo. Ombuuza bwendi okolesi. Kyekyabali bali naligambako abatali baleera abedda. Era bizemu. Abatali baleero. Ati ebintu byokola bye bikuyiwayo ati bye bikuyiwayo ne biraga ati toli waleero. Ozeemu era ebintu byo. Ati kyekyo kale nkubuuzizza lwaki wate toddamu. Ombuuzizza ki? Weefula nti towulira. Ati ombuuzizza. Weesobola kulekandira mu matu. Ombuuzizza ki? Kugambye olyotya mwami mawo. N'okole ki? Olaba nali ku kitanda agenda kutuka enkya bamubuuzaako. Gwe gwembeera naawe buli kaseera ne twogera ku masimu weefuula wano nti olina empisa. Zirina. Tyombuuzaako bulungi. Tompeebuula. Olaba ebintu byokole. Gyendi. Kyobadde oyagala nti. Amiina. Gyendi sina tabu. Akuuma. Ogamba oti ndi bulungi. Ani akuuma? Katonda. Ate gwe weekuuma. Tabu. Yansinkanya abantu nga mmwe. Munzijonkera bwe munsanze. Naye tewali tabu. Tewali tabu. Okay, tuli ku That Truth Media. Go subscribe, follow. Tuli wano ku bagiyita Kuchi? Otombuzabuza. Tuli ku Sula Motors. Ade manyi ndi Sula Motors wawerabiddewo. Nga nerabirawo ntya. Sula Motors amamotoka, buli mmotoka ekujjamu, emmotoka ey'ekika kyo, ey'ekirooto kyo, emmotoka ey'akasenteko, Sula Motors wano weeri. Osobola okujja abasula Motors nabanga babulungi nnyo, ekintu kikolebwa bulungi nnyo, kitambula bulungi nnyo. Ne bakuguza emmotoka oyinza ku kibanja mpolo oyagala kuswapinga, kyonna ky'oba osazeewo wano ku Sula Motors kintu kiba kitambula bulungi nnyo. Bakugamba abasula Motors togenda mu nkaayana za mmotoka nga bo weebali. Jangu ekintu kinatambula bulungi barabara. So ate bo aba Hayes recruitment jobs abroad bakugamba beba expert boko okutwala abantu ebweru, okutwala abantu Abu Dhabi, okutwala abantu okubanga ogenda ofuna akalimu. Bagamba genda wali erubowa oyambuka ku roofings boat no yambuka oluyisa kwe batunde edwaliro weriri eriyene pere bali mu kuzimba nokkirira boat aba Hayes ojja kubo bafuna genda obettanire go otuukawo bagambe akalango nakalabe ku That Truth Media buli kimu kigenda kwekola kyokka bwegenda bugenzi na passport yo bagambe nti yino njagala genda bweru kola soke tuve wano mu muzannyo nti njagala genda kola nti nga bakugambe nti tunawo mulimu guno na guno genda yo bugenzi kintu kya kuba kigwe namba z'essimu kweziryogo osobola okubakubirako n'obanga buli kimu kitambula bulungi nnyo wemawa balamusiza mwenna abataba ku That Truth Media amanya nga bulijjo tegakyuka bampisa Mawa Haruna sikyusa mannya ani agakyusa waliwo abakyusa amanya lina yeeyita Walugembe simanyi lina yeeyita ani abantu gye bali eyo bakyusa amanya lina yeeyita Tewabulwa ate lina yeeyita simanyi biki bakyusa amanya naye nze amanya gange geego era buli wamu w'omujagalira gw'ofuna so tuli wano nolwaleero era nga bulijjo obanga tubatuusaako ebiva mu ggwanga yaffe Uganda nabadde mmanyi nti muganda wange ono yafudde naye kyannaku gyamiri kirungi nnyo nti teyafudde yasobodde okubeerawo yeekuumye banga abantu olwawangudde ekikopo abamu ne batandika okukola ebintu efujjo ekola ki ng'abafujja ekyebatalabangako so abaaseno bangi bawangudde ekikopo ne mu kuwangula ekikopo musanya eringi abamu nono nadde musuubira naye ndowooza yamujjanjabye n'akola ki
ne yekomako. So kirungi nnyo nabadde neraliikiridde. In fact tutuddewo okukola enewaffe zisaawa zigenderedde naye era abadde ndowooza akyali eyo ng'akyali mu kkubo ajaganya bwe yeesibe ebisenso bw'ajjayo endagala bw'ajjayo biki bw'avuga boda. Emyaka 26 ndi bafuna kikopo gibadde mingi ne maani eri mu 13 kati egoba naye ejabana tebabaddeko naye emyaka 26 obalabiki bafuna 22 bemutyombadde. So bakifunye oluvannyuma lw'okubanga omuzanyi eyazannya omupiira ogwasembayo mwamulaba bwe yakola era simanyi ekikopo kinaatuuka kubanga ndaba bamukuba engwala empale n'evaabe mu Luganda baba bagamba nti yakisera ekikopo yakikunamira naye bamaze ne bakifuna byonna byekwaso yabadde ndoza akunamira kya Champion League ekyo nakyo tekitwala ekyo mwakifunye naye katusabe tuli wano kusula moto mugenda kuggwako kujogera era paka mufunekeokumanyiwo obatunda emmotoka eya buli kika gy'owulira nti gy'oyagala, emmotoka ennungi, emmotoka gy'ogenda okuvuga obeere n'emirembe, olina kugigula kusula moto. Sigenda kukoowa kubagamba nti sula moto wokka w'osobola okugula emmotoka n'obeera nga olina emirembe, n'obeera nga obanjibwa mu mmanjibwa ennungi. So mugule kusula moto emmotoka. Sula moto bwe baba nga w'oguze emmotoka bwe baba bakubanja ng'olina ebizibu ate munnaye bakutunamu ne bagamba omusajja waffe gwe twaguze emmotoka ennaku zino bagambye yafunamu ebizibu naye tumuwe yagambye tumuweeyo kaweeki bwe batyo bakola. Abalala agamba tombulira bizibu byo nze leeta ssente zange wasula moto tekiriiyo. So gwe wenna ayagala emmotoka jangu kusula moto ojja kuba ofuna bulungi emmotoka. Bw'oba oli mu nsi za Bulaaya, oli mu America, oli London, oli Canada, oli wa France, oli Italy, oli Germany, osobola okugamba Dias Tidasi njala awo mbadde mulanga munfunire ku namba y'omwami oyo oba n'otuma Dias yennyini omuganda Dias genda wali onde wa mwami sula moto oyogere naye mfunewo emmotoka oba osobola otunulidde bulungi nnyo video namba z'essimu kwezireta sula moto ne namba z'essimu eziri awo buliko eza sula moto. So mubeere nga mumweyunira musobole okuba nga mufuna emmotoka mu mbeera ennungi ofune emmotoka gy'ogenda okuvuga nga ne bw'oba ogikooye n'ogamba njagala gizaayo sula moto ajja mugamba nti sula moto haji mbadde njagala emmotoka eri nkomyewo ompeemu endala oba emmotoka nagiwulidde tetambula bulungi haji tukoze tutya ebyo byonna haji mukkaanya nemuteesa abalala bw'ogula emmotoka asoofuluma ekibanda bwoti aba takyaddamu kwagala bizibu byo olugifulumya weppa ne bwoba wakagituusa wali n'ogizza ne baako kyefuna agamba bugambye munnange mpoza ate naye haji ne bw'ogivuga omwezi mulamba n'ofunamu akazibuzibu n'ogamba haji emmotoka eno nawulidde nabadde ngende Masaka mbadde sigivuga nga mu lugendo lw'amaanyi naye bwe nagibuzeemu ne ngende Masaka nembulamu akantu akagiragira haji agamba jangu tulabe era nga mufuna engeri gye mukikaanyako. Bw'oyingira mu ofiisi buli kimu weekiri amateeka ojjagala bagula batya emmotoka basasula batya bakola batya byetaagiso ki ebibeerawo. Bw'oba tomanyi kusoma era ojja kusangawo omuntu ajja okukunnyonnyola amateeka gonna ogategeere mwe musobola okuba nga mutambulira. So bulungi nnyo beera nga weeyuna sula moto. Okay, so mami wandoza tugenda kutandikirawo butandiki tutandike olewa banga bitambula bingi bitandikire ku mukyala Among Anita Amongo tuba tutandikira ebintu ebiriwo emmotoka bazitadde ku auction batya balangiridde nti emmotoka za omukyala Anita Among bagenda kuzitunda mu public sente zivaayo zidde mu ggwanika. Ani yalangiridde kyabadde ku CDF yakitadde ku XA nendaba ne mainstream ezenjawulo nalabye ku gundi social media za Monitor nga nabo bakitaddeyo nalabye ku gundi social media za mainstream ezenjawulo. Mu ebyo byonna olunaku lwajjo IGG ng'ali wamu ne enforcement bagenze ku parliament wabadde atuula ne clerk nga ne bateekako akagundi under investigation wantere kuyitawo ne bayaza gundi ye woofiisi ye gye bakolera propaganda mbu basanzeeyo omusota basanzeeyo ensaasi biki wabirabye. So omukyala Anita Among gwe twogerera
buli kintu kati kiri kuye wabula nalabyeko Odongo yagambye kano kantu katini nnyo Anita Among ke bali mu mukola kuba ku nguzi eri mu ggwanga nti ekintu kye tukozesa buli lunaku nti okimanyi nti mu Uganda kyade kya Odongo nti nno amasannyalaze ge baleeta ago tulina no mita eziwera 10 n'oku plus oba emitwalo 10 something like that kyayogedde nga zonna baziretanga nfu olina alya ssente n'asiriko yo tebannamukwatako nti amasannyalaze units ze tukozesa batucharginga kiri different sente zina gwe zigenda naye ekyo nakyo bakitunulako batunulidde Anita Among yeka so mixed feelings zizazzeewo oluvannyuma lw'emmotoka ogenda oziwalula tebawaluddemu ne Benz bagijeeyo yali yaguliddako ofiisi ye eya Parliament nga tanagifuluma basoose ne bagikola ki ne bagiggala nnyumba ye y'ekigo ne bagisalako Macdonald Road ne bagisalako ebintu bye bagira kati nenda bakera tweet yemu nga CDF agamba nti okukebera mu bakulembeze tugenda kukoma kwa Anita Among wabula n'abo opposition bonna tugenda bayingiramu kuba bangi abali mu kulyenguze nga tebali bakolagana naye era ne bagamba nti ne sovereignty bill okugiyisa ndooza gwetandikiddeko bw'otunuulira nti ekirabo kyava bweru bye sovereignty bill byetakkiriza bw'otunuulira nti sente zaali ziyingira nga aziyingiza byera byetakkiriza awe tuli mwami mawa ebintu bya Anita Among bingi soko bimalaawo tugende ku mawu ate Anita Among omanyi internet yajja buli muntu aleetayo kiki buli muntu abaako nekyalaba ate naye n'abeera n'engeri gyakitematemamu neesubira nti bannayuganda oba abantu bonna abalaba buli omu alina engeri gyabirabamu ekintu ky'emmotoka za Anita Among ozitwala ekyo buli omu yakirabye kubanga byabadde ku TV byabadde ku social media ku TikTok byonna byalabiddwa teri atabirabye naye bimala okulabika ffe bwe tujja wano tutandika ate okufuna ekifaananyi n'endowooza yaffe ne tutandika obitunuulira mu ntunuulira gye tulowooza nti oba olaawo bwe yandibadde kubanga waliwo ekintu ky'oyinza okunyumya n'ogamba nti emmotoka ya Anita Among baagitutte Anita Among basanzeyo omusota gwe n'okiteekawo nga bw'okola ki nga bw'olaba naye kitukakatako ffe abantu abamu okutunuulira ebintu nga bwe tulina obitunuulira obutuufu bwabyo so nze nja kugenda ku kintu ky'osookeddeko ddala ekyokugamba emmotoka za Among bagenda zitunda CDF ne Twitter ze za tweetinga abantu abasinga bazigoberera nnyo ate mumama nozigoberera olumu ne mubaamu ebituufu olumu ne mubaamu ebikyamu kakati ffe nga abagoberera olumu abaagala n'ensojji w'amazima ate munaddala nga tutudde wano ku social media tuba twagala ddala ekintu kibe true kibe nga tukirabanga bwe tulina okukiraba kwa wano twogera mazima meereere nti bw'ogamba nti emmotoka baazisika olunaku lwali lwakubiri ate ne bagamba nti ku lwokusatu lwokubiri ekiro ne bagamba nti ziri ku action labano kyeweddira eyo Monke ne bagamba ku lwokusatu ekiro nti tuzitadde tugenda ziteeka ogambye bagambye yagambye tizigenda ku auction we going to auction them kiba kite mu Uganda kakati ngaffe batunuulira ebintu olumu tubaako gye tutunulira tugamba ate siyinza kugendera ku ekyo olw'ensonga nti omuntu yenna alidde obulyake alidde sente za gavumenti bamala kukizuula okunoonyereza ne kugalaga ti wakumpanya obuwumbi obuwera mu 7 bwe bakumpanya obuwumbi obuwera mu 7 ne babala ebyobugagga byo ebivaamu ssente ezo ne bagamba nti bitundiddwa awo ate era abanoonyereza bano simanyi abapoliisi abakise bakikola kooti yeyina obuvunaanyizibwa okukola ekintu ekyo kati bwembeera wano ku social media siyinza kugendera ku Twitter eyo wadde nga mwe mwagisomye mukungiriza nnyo ebyagibaddeko naye ebyagibaddeko bwe batisu bakola anti ebisebisi mwakyogera ate nekigenda mu action Bobby yamutemako omutwe
ezo zemu ku ntono ebitabaddeewo bitasomose Edi Mutwe wamuyaka ayogera Olunyankole ne mu basement ya Mutwara Olunyankole wamuya lwayogera teyalwogera naye nga teyamutwala kakati tuleme omuntu ebintu ebimu we tuba tubirabye nga jena abitaddeyo naffe tufune okulowooza okwaffe bwe tumala okufuna okulowooza okwaffe tujje tukuwa abantu waliwo ebintu olumu ebibeerawo nga biri okulumya aliena ayiga Luzungu Lunyankole nga byakukudaala kudaala ebyo bibeerawo ne wabaawo nti kino tugenda kikola oluusi ne kikolebwa naye nze ndowooza nti kyandibadde kikulu abantu bano be tukolera tukuliko nakugamba nti waliwo abayivu nga ggwe abamanyi bakati ekizibu ekiriwo ate ffe abataasoma ate tutegeera nnyo singa mu abasomi ekituufu simanyi oba kizze kitya kati omulembe guno abasoma ate olumu bakola ebintu ng'abatakola ki kyova olaba ate era omulembe guno ate abaana balabirira bazadde baabwe mufu kyabazadde okulabirira abaana kakati omulembe guno ebintu bwe bityo bikola ki naye ng'eyo na vulugu omunenyeza mwami Museveni yes abaana okulaba nga abaana balabirira bataata baabwe balabirira bataata baabwe kubanga abaana bava mu byalo ne badda mu bibuga ne bafunayo obulimu abaana tebakyalina byakola bayiya emirimu gyonna gye basanze kyobola kati omulembe abantu nga mmwe abato mu myaka musobola okulaba omusajja omukulu ne muyisaamu amaaso mu maaso ga kamera nga temufudde naye kubanga ensi wetu bweyakola ki kiki ng'oseka bwe yatuuka so kakati ebyo byonna bivudde bwaniani nekyo nakyo kimulenyereza anti lwaki bwe bivudde nti nokugamba nti omuntu olukutte emmotoka ye bagiteeke ku ki amangu ago ekyo kyokka tebanamuteeka mu kooti balaga nti gumusinze tebanateeka mu kooti tebannabalirira emmotoka evaamu sente meka ne ayija kyali mutegeka butegesi tebannafuna nani agenda gigula nejjukira tiwaliwo eyagamba nti ye tagituulangamu kakati atagituulangamu watya nga yagenda ogyeguza era natubitunuulira waliwo eyagamba nti eze tebagituulangamu olwagize nti bagenda gitunda mugitunda era nawo tutunuulirawo ani ayagala ogigula era agenda yita mwani auction bateeka wali ne bakuba ani atuwa miliyoni 1 omulundi gumu nowanika naye gwe bw'otunuulira abagenda okugula emmotoka eyo ng'otunulidde abali mu Uganda bava mu lulyo ki era ojjalaba nga abagiguze nga bagamba gwe bayinza n'oyita mu ggwe genda oyitewo dayasi ndi ogiguze essene bazikwasa n'omala n'okola ki kakati nga n'agiguze olabira ddala talina bizinesi esobola ng'akulaga yagiguze okitegere kakati era natubitunuulira ne tugamba ye okutta emmotoka ku Mande oba ku Lwokubiri ku Lwokusatu ekiro tizijja kutundibwa nga poliisi tukimanyi bulungi nti yerina okusooka nemala okunoonyereza bwemala okunoonyereza ne bajja ewa Anita Amongo byonna byonna ne bamala obbijjayo ne bayita Anita Amongo n'akola statement Anita Amongo ne bakwata ne batwala mu kkooti bwe batwala Anita Amongo mu kkooti nezuula okubbibwa kwaki obulyake bwa ssente bwemala okuzuula obulyake bwa ssente ne balyoka bagamba nti kakati ebintu bino okusiza ku bulyake obuwumbi 47 bwabula era ebintu bino bwe tubibalira bivaamu obuwumbi 40 mu 4 ne bagamba kati bitunde eyo sisitimu bwekola ki naye sisitimu eno ey'ekivandiro gye mulengedde ku intaneti gye mulengedde ku Twitter bwemba nga gye mugenda oleeta tutembete nze we naaba ku Truth Media oba nadda wano ku Truth Media okujjayo kubanga mba njagala nnyo okujjayo amakulu ga Truth Media sigenda kukitwala bwe ntyo njakikiriza ne sisobola kukitwala bwe naye newe kigenda mu nkola naye tuba tukyogeddeko era ng'abantu tutangaazizza nga tugamba enkola eneebera bweti kubanga bwe tunagenda kusuusuuta ndiyagambe zitundibwe nga tayise mu mateeka kitegeeza enkola y'amateeka olwo etandika okuba ng'egwa ndetegedde jjukira ebadde yagwa kati ona eba egenda kwongerwamu ebinnonogo ate ebirala tya muntu baluwamba ku 8 ku 9 ne bagamba kino na kino so nze ndowooza ti Anita Amongo ebintu bye bitunda tekirimu buzibu
naye biyite mu mitendera emituufu bwe kirina okukola ki okuyitamu. Kubanga bw'otunulira n'okunoonyereza abamanyi bagamba nti IGG eyo y'ofiisi ya IGG abapoliisi mwe bali mu kusaalindira ti IGG yandibadde akwata embeera y'okunoonyereza era ng'ayambibwako enforcement gye baba bamuwadde. Naye ofiisi ya IGG nga ye kaliso wa government aina enforcement buli kitongole kya government kimani enforcement. Naye sinnamulaba mu mulimu guno, omulimu ndowooza baagumuwambyeko. Wamulabye? Namulaba lulinga ayogera n'agamba mbu waliwo abaloya bamuleetedde nti omukazi ekyo baakimuleetedde ekyo nga tannaba naye ŋŋamba mu kunoonyereza kuno IGG yakirimu ekikwekweto nkiraba mu CDF IGG ne ofiisi ye bayinza oba nga bagiyingiridde naye nga bagiyingirira ndowooza era mu bukyamu. Kubanga IGG yandibadde yakulembera bano ne bamugoberera. Bwe tuba twagala eggwanga eddungi nga ddala PRU egenda kujja kulongoosa ebintu nga balina obikulongoosa egoberere, kiba kibi nnyo nze okujja wano wadde tonajja ne ntandika oteekako kamera ne nzigula ensawo yo banja kukola ebifu. Oba kitegedde? Nawe omanya nti obikola n'obiteekayo naye nga si byebyo. Mba njagala omulimu gutambule nga bwe gulina okukola ki okutambula. Naye nga bwe bakizuula nti yanyaga esente ze yanyaga zezo yazinyaga wano na wano so okubitunda kituufu ekyo mu mateeka naye ate okukeera ne bagamba nti kati tutunze nga ne IGG tanafulumya report nga ne IGG tanafulumya by the way kyoyogera kituufu eyo yafulumye nga ne IGG tanagamba zinemuluka tugenda zitu so IGG kaliso wa government tanafulumya report banga ogwo omulimu gwa kaliso wa government yalina ogukola yalina okunoonyereza yalina okukibeeramu. Bano bali simanyi sikyamuwulira bano baliwo kumuwa mbeera emuyambako okutuukiriza emirimu gyo nze ndowooza bwe kyanditambudde. So kati nze sirina kubangamba tweet eyo omanye ebintu bino ebyanyitamu ngo birimu ebintu bingi kubanga nalabyeyo ne tweet egamba nti bamaze abandooza togirina ku gundi ku agenda tekiriiko naye nalabyeyo nga bagamba nti era ku Twitter yataddeyo n'agamba nti amaze okuappointinga abadde vice speaker Tayebwa era adde mu kifo deputy anti baasose kuleka anti labayo kyabadde bwe kiti luli nga bamaze bino bimaze okugwawo baali baleese Susan Nakawuki naye nga bamuleetedde mu lukujjukujju era nifuna kuna abantu balaba bavudde ne bagamba naffe tuyigwanyiza but olunaku lwajjo Kabana n'anawunsinga nti bakoze eki era naye nakiteekayo kuki ku Twitter ku X n'agamba deputy speaker Tayebwa kakati awo nawo otunuulirawo olaba nga waliwo ebitagenda omulimu gwa CDF guno gwaliko oba omulimu guno ogw'okunoonyereza ne CDF ndowooza alagira bulagizi kyakikola ndowooza ye atoowa butoyoda n'akikola naye omulimu guno ndaba nti gulimu okwekubiira kubanga ono abadde akola n'ono abadde wansi w'ono ono abadde akola n'ono bw'ogamba nti kakati ono tumugjeewo ono ate abwe abadde akola naye yasigadde mu kifo kye era kyagenda okukola awo tutandika ffe abamu olingirizaawo netugamba kiri ekyodongo kijjira netugamba ekituufu si kyeki si kyekino naye ng'eno enkola ebaddewo nnyo tibakeera enkya ne bakola ekikwekweto ne bayoola abaana babadde beekalakaasa ne mu kwekalakaasa batuuka mu poliisi ne balondamu ababadde abaabwe ne babazza eno so kakati bwetunuulira nze ngamba nti ne Tayebwa naye yandibadde mu kikwekweto kino kubanga mpira ne Tayebwa yafuna Lexus gwe oba tonnakigoberera naye nze nagamba nti engeri gye mwanteeka mu bino ebintu ngezaako ne ngoberera buli omu kyayogera ku intaneti okwo nendaba ani ayogedde nensengekamu nempulira nti Tayebwa naye yafuna Lexus mu kintu kino bwe baamala okuwa oli omukyala emmotoka ne Tayebwa ne bamuwa Lexus ne bagamba waliwo ne minisita wa Kampala n'omukyala yakalondebwa naye ne bamuwa emmotoka kati ebyo twabirabye era ne bagamba n'emmotoka eno eyina
eyagimutonera nga Haji musajja wa wano. Era ebyo ne tukola ki? Ne tubiraba. Kaakati bwe tumala obbiraba tubitunuulira ne tugamba nti Haji okutona emmotoka eno omanye enguzi bw'ebe eddala nga wakuginoonya oginoonya mpaka agigaba aba n'omusango. Enguzi bwe bagamba naawe agiridde n'oba n'omusango. N'ababadde mu ddiiro. Era awo mmotoka awo nze nabadde ndabye ng'ate we wali ekinyuzi ky'okukwata sipiika ng'oggyeko nawali essente zaaki ng'oggyeko bino byonna ebya paalamenti. Paalamenti baziyisa bakola ki ne bamuwa obuyinza obutakola ki obuzisaasaanya. Naye wano nabadde ndabira ddala nga bwe waba watuufu nga we wali ekinyusi nga ddala ekirabo eno bakiba baakikuwa bakuwa kyaki kuki baakikuwa kuki era gwe yakimuwa wakimuwa lwaki? Nze ndaba awo nga wabadde wagenda kujjayo ekinyusi bulungi naye basobola okubuukawo olw'ensonga nti bwe bayita eyagireeta kubanga gwe boogerako y'oyo nga yawa ne bayisi naye n'amuwa Lexus n'awa ne baminisita abalala nabo n'abawa emmotoka ng'ate sipiika nnyini twalabako nga bagamba nti sipiika ayimirizza okunoonyereza ku mwala. Agambye agenda kuteekawo olukiiko olunaanoonyereza ku mwala. Jjukira nti omwala ogwo ogwamala otambula ne bayomba baasalawo ne bagamba nti ensonga kabazisindike mu Kosase. Wakirabako? Nakiraba. Nti ensonga zigende muki? Mu Kosase. Ensonga mu Kosase eyo balina be basindikayo bagende babanoonyerezeeko. Kaakati sipiika ne bagamba ayimirizza okunoonyereza yagenda kuteekawo era Kosase teyakikola. Kati awo Rolls Royce wejjira otandika olaba gundi ya Kosase gundi yagiriko aniyo no ono ya gundi gwe Magola gwe yajjayo Segona yagiriko Segona yagiriko Kosase era njuka kana yagamba mbune kiwaniko kya kimugamba nze ndaba ng'enguzi ya speaker wano obadde ogifunye ne intention ya nguzi eyo yali kuki kuba ffenna kintu enguzi kwe yeetoololera kitukwatako ge mataba ago tutandika olaba waawo no twagala tulabe naye oli ku root cause ya kintu lwaki nti kigenda tuuka oluusi bule bagenda olaba nga bakulaba nga waleeta n'owoono ono gwe wawa ate balina okubagamba gwe naawe wamuwa lwaki kubanga neno sipiika yeesibye nnyo kuyamuwa ekirabo ekirabo bakimpa motoka sinze yagigula nakyo yakyogerako kati baleete yakimuwa yamuwa kyaki matulimambo yakimuwa ali bweru yagenza ovaayo nga yakimuwa ali wano obadde ogasirikidde ng'ogayite eno naye obadde ogasirikidde ng'amawulire ago galaga naye kati bye twalabye nti bw'omala mukwata kale emmotoka ogamba kirabo leete yakikuwa era yakikuwa kuki kuba toyinza kuddira kirabo kinene bwe kityo nti yakimpa okuyimiriza Kosase okunoonyereza ku nsonga eno oba kitegedde nze nkutegeera mawa nkutegeera yakimpa kaakati bwagenda olaba okitunuulira ennyo kyate baleeta eyakimuwa olwedde naye aba ayingira akaduukulu kati enguzi bagambe yagigaba neyagifuna mwenna muba mulidde enguzi IGG alina omulimu omunene kaakati awo ffe tusandika okutunulawo nga tuli ku Truth Media tutandika okutunulawo negamba era tutandika okugamba kwe kuyimiriza olukiiko olwali lugenda okunoonyereza bagamba ne wano ku gundi omulundi ogwasooka amataba w'egajja kyova olaba ebikonge byayimukiramu ne biyingira wansi emyala era bagamba ne wali ku gundi
Kyovola oli omulimu yagukwata n'agwewa kati nze ngenda okubala bonna abakoze eki. Weebale nnyo. Wakubandize simanyi kati awo wonna tutandika okunoonyaawo. Gamba bwe kiba nga kino kituufu ng'ono yaleeta Alexa gundi eno Lumozini ani? Rolls Royce. Asi Rolls Royce. Rolls Royce. RALLS. Kale yeyo. Kaka tutandika okugamba nti kwe kukuwa kubanga wayimiriza okunoonyereza ku kintu ekyali kitambula. Kimanyi kiyinza okubeera nga banja abaafuna ebirabo naye nga bo tebannaboogerako. Kati awo we bituuka awo otandika gwe okwetegereza nti ensonga za sipiika zino wadde zibaddewo era weeziri era zitambula naye zirina we zigenda okukoma. Kubanga lwaki zirina we zigenda okukoma otandika n'okugamba nti ono ye ate tumuwe obwa sipiika vice ng'ate naye abadde akolera wali ng'ate naye bagamba Lexus yakola ki yagifuna. Okunoonyereza kwandibadde kugamba nti wa sipiika wateekayo mmeka zino baalya mmeka zino ziri zitya naye embeera y'ennaku zino ziri nti yakivandulo banoonyaamu ne mu kunoonyaamu tulina okukitegeera era netulina tukibuulira abantu nti okunoonyereza tetugamba nti okukwata omuntu alidde enguzi kibi. Tetwagala batunootinge bubi. Si kibi era kyetaagisa nnyo era CDF yeetaagisa nnyo okgenda mu maaso n'omulimu ogwo bw'abanga agukola naye tuba twagala agukole nga gutambula nga ffe bannansi bwe tugulaba we gwanditambudde. Ofiisi ekola ku ebyo mugireke ekole. Ofiisi ekola ku ebyo mugiyambeko ebalirire ekwate abantu mwemala okukwata bagambe nti sekona. Kyogamba okuyambako kye sitategeera. Already ofiisi erina enforcement yaayo egimala era ebiseera ebisinga baba na flying squad kati nga olaba National Water eri attached ku flying squad ye enforcement yaayo. Ye bwera bagenda okukwata ababba amazzi be bamu ku bakola ki bebakozesa era baba batulana ku CPS ne waliwa ku Australia. Buli office erimu nti nno okwata ng'okoze ebikyamu baba wa enforcement ebeera 24/7 kubanga ebyobugagga extra yonna eyingiramu kitegeeza omuntu gwe mugenda okukwata ali armed naye wano kitegeeza already bano balina enforcement yaleetekola bogamba bagende babayambeko okutekana munoonya abantu babuuza obujulizi kubanga ebyobugagga byonna oba mu mbeera yonna ne bwoba olemeddwa kusasula bbanja bakuteeka mu kooti. Kooti negamba tukuwadde ebbanga osasule sente zino. Bwe zikulema ebyobugagga byo bikole ki? Bikweyimirire. Babitunde era babiteeke ku nnyondo. Nze ndabye ng'embeera yonna mu mbeera y'okusasula ebintu oba y'obulyake emitendera gitambula mitendera ku ki? Kubanga kati nakinyagala okubuuza mwami mawa ekyoyogedde mazina nga ddula ate nenkitegeera bwe baba mutugamba mwakutte emmotoka z'omukazi ate nga mukyatugamba mukyayina bye munoonyereza kijja kityo tugamba nti mwagala ziteeka kuwa nnyondo musunde ku nnyondo jjukira kati bakyali mu ofiisi era bagitaddeko out of bounds kitegeeza bakyagikola ki bakyagyekemenya eya parliament wajabe ne clerka waako naye ebino byonna nze ndowooza bikolebwa. Omanya Anita Amongo ne munno oli omukyalo oli na mmere baali bagenda kutaataaganya okulondebwa kwa both. Kyova olaba basooka ne bagamba nti abadde bakuwa amasimu badde bakola batyo ne bagamba atusooke tukole ki tubabeere wano babalonda mu mando kimanyi nga 25 ejja 25 ye mandi tukana abantu ba NRM bonna n'abantu ba NRM bonna abasinga bakyakibya amaze abakyogera kisolo kebiweekyo okimanyi abakulembeze b'NRM bawera almost abaisibye kuba deputy bawera ebibiri kati n'alonda buli avaayo yeesimbyewo nina ne gwe nalabye jjo omukyalo omunene ennyo nga naye agamba yeesimbye ne bamubuuza gundi okimaki nange namulabye ng'obwa sipiika yandibadde abuleka obwa vice yandibadde abuleka mu mukyalo oba wetoola eyo so kakati bw'otunuulira buli omu ne bayagala kwesimba ebintu bya Amongo bw'obigoberera
waliwo bituukira ne biwete koona waliwo bituukira nolabanga ebiri kuki ku mulamwa waliwo bituukira nolabanga ebirimu efitina waliwo bituukira nolabira ddala ng'enguzi yeetaaga okulwanyisa naye ate ogenolabanga biwese kubanga nekinyagala okubuuza ndabanga zino x zifuluma tweets zifuluma ziwambatanya ebintu bingi mutugambe muli ku kino ate ogamba enguudo kati contract zengenda zigabanga nomano ngamba opposition abongenda batunamu nomano twese soka ntumali tukusako chemu wano che government ekisezo zetaaga okubanga tuzigoberere tetugana bantu kuzigoberere ne mu kuzigoberera naffe tufuna okutegeera kwaffe kali olaba kyoyogedde nogamba enguudo nze ndowooza n'ekintu kyokugamba nti enguudo bandirize ne banonda cabinet bwemala okuggwa ne bagamba kakati enguudo zigenda kubanga zikolebwa ki nzengendo gaba contract ku gundi ate bw'okeera enkya n'ogamba nti enguudo oba waliwo azanyira ku Twitter y'omukulu kubanga ekintu ekyo kyajjako mu bwongo bwange saagala kyeteeka kati tokinteeka kugambye oba ate nenge nagamba ne oba togikozesa tokiyiteeka kubanga nayagalako kirowoozaako kugamba oba Uganda n'abantu abamu kati bagunjufu abantu basomye n'abali e Bulaaya naliwo abantu ebintu babiraba kubanga bw'ogamba enguudo zigenda kukolebwa magye ate nga ze nga bacontract ng'ate tebannalonda minisita w'ebyanguudo kuba minisita w'ebyenguudo gwe banaaba balonze y'alina okujja n'atubuulira enguudo bagenda kuzikola batya. Kati gwawo n'ogamba otya? Negamba ebintu bibuzaabuza wayinza okuba ki eno wayinza okuba nga waliwo agisanyiramu walayi uza kubuulira soko baleke tukyali kwa Mongo wennyini njagala mawu kakati madde njagala mawu munywanyi njagala Mongo ono tumalirize ati era ne mawu yabadde kwa Mongo Mongo wakibadde gamba nti ebintu otuuka ne biwese koona kyogera owulira nti ate Mongo abadde ayagala kulivula musajja nakawulidde awo nno nensanyukamu ti bw'aba abadde ayite na alivule ate abo abadde atukoze bulungi kubanga akalulu kaganyi buli kimu kiganyi bw'abadde nene ogera owulira abagamba ti ate Mongo ekimukwasa abadde agenda livula abadde yagula n'obuuma abadde azimbye empire saabugamba luli nti batugamba omukazi yabadde n'obuuma bw'emikutu bw'amala obwozi kati bagamba abadde azimbye empire abadde agenda mu kanisa n'agaba sente n'akola ki pulezidenti w'agaba bagamba in fact asinga ne pulezidenti obugagga agaba sente okufa biki nga bagamba abadde azimbye empire ng'era bagamba empire gyadde azimbye nga buli wamu bamukubira endulu opposition yajagala buli kimu kakati awo opposition ate tebayisa bubi kakati awo n'ogamba baali baleese babonyabonya kigamba nti bibanga ebituuka ku kituufu ogera nga biweta biti ng'ate bidda mu musajja mu abadde azimbye amaanyi ogera nga biba bituuse ku nguzi entuufu sente nti kino kyate ogera olaba nga bagamba nti ate abadde ayagala kuleeta tteeka simanyi pulezidenti bamuggyemu bamulondera mu paalamenti oba bamuggyemu obwesige kakati ne bibeera nga waliwo biviira ku layini ne bibulwa fokasi entuufu kane tutandika omubitunuulira nga buli kimu tukituuya okusinziira bw'okireese era nze wegambidde nti bw'abanga abadde alimu kali akavuunika awo mbadde mwagadde nnyo kubanga ate awo naffe twagala avuunika naye akyabuze twakimanyi nti owemagera agenda kuvuunika kakati ebyo n'obiwulira naye ate bw'obiwulira era oddayo emabega n'ogamba nti ne Kayiwula baagamba yali agavuunika ne bajjawo namulaba Kololo nga bamubuusabuusa ne bagamba Mbabazi ti naye yali azimbye empire ne bajjawo kakati twagala tutegeere ddala okwerinda sibuti kati ate jjukira nti Anita Mongo ono yava mu FDC mu kuva mu FDC kitegeeza babadde bamanyi enkweze kati we bamweraliikirira ne bamutebuka mangu ate ne bajja batusiiga ekifaananyi nti balwanyisa ki nguzi kati kirina we kifiira ekintu ekyo kirina we kikola ki we kifiira tibakwasaganyiza ogambye bakwasaganyiza bingi
bingi bakwasa kanyi oba badde ngalo president oba badde bagabira bandi bitulidde luvanyuma nga nebe byagwadda abantu tufuna focus je tukola ki je tubeerako naffe ko dusinzira omwaba ennyo yogedde ensonga eno naffe ko dusinzira omwewunya naye bali bagamba tabadde yavuunika mukulu atunudde mu kisero bali bagamba nti ako katono nnyo ate nawe ogenda olaba akalinga akatuufu kuba waliwo yangambye nti bw'otunuulira emmotoka za Anita n'otunuulira n'ennyumba ze waliwo yangambye mbwe yakamweseemu abaya badda nagamba mbwe yakamwesi emu yokka n'agamba nti kyovula abamu bagamba nti ako katono nnyo okusinziira ku biririddwa era bwe bagamba nti ettemangalo esente ezo oba waziwulirako oba wali tonnazaalibwa nti esente z'ettemangalo nazo zaayitaawo ogenda banga batandise oleeta abantu baga nti abo oba ozerwanyisa nguzi nabano bakole ki obakabe nabano sooka obakabe ogenda bwe baga n'empuuga yandibadde agira so awo ebintu byabwe bibuuzaabuuza biganya okukwata kuva luli bali kwa Mongo amongo nafe batulemesezza fokasinga kwa Mongo kubanga Ssenyonyi yavaayo ennaku ezo n'agamba nti ne account abantu abakola ku parliament account zaabwe babadde Anita ayisaako ki esente banga ati no bw'otunuulira nalabye kakati ebyo byonna bandi bw'okyogera bw'otunalabye Ssenyonyi ng'agamba mbu radio ye yokka ye yafuna contract y'okulanga emirimu gya parliament emirimu gya parliament ate abasayininga be bakuumi be nga bamaneja beeri so kati ebyo byonna ye data gwe bandi tukuŋŋaanyiriza ne bamala ne bamulipa wali ayijali mu kikola bwe bamala okuŋŋaanya data oyo ne bamuyita yenyi n'agenda kati Anita bamumaze bwe bati bamuyise ku poliisi ali mu kola statement efayiro neggumira netwalibwa mu kooti Anita Amongo kooti negamba ti ebintu bye byonna byonna bitundibwe ku Nyondo era ne bitundibwa ne bamala ne bagamba kati naawe Tayebwa jangu netayebwa bayino yitibwa naye Tayebwa yelugamba nti ate Tayebwa tugenze okula kubanga bw'oba omyuka oli biba byebimu kale ali lugenzo olaba Tayebwa ng'ate Tayebwa bagamba nti ki nti yaddeko awo tubozaabuzibwa bintu byammwe birina bituuka ne biweta naye nga jeno okulwanyisa enguzi si kibi kirungi nnyo sente y'omusolo egenze naye ebintu bitambule nga bannayuganda naffe tusobole obbiraba naye omulebeeramu ekkoona bitubuzaabuza oba obituukako ate n'ogamba gundi abantu baluuzinga ekintu ekituufu wa we kigenda nti ate abadde agenda kwagala kwesimbawo nti ate mukulembeze ate ogenda okuyambu ate yali yakola n'ekibiina ng'akirimu nnyo wakiwuliddeko ekyo walikyogera kyesaawulire kibula nangambye ntwaluuzinze focus tetumanyiwa wakutunula kyali kakati abadde alina ekibiina kyakola nga mwagenda okujjira era akiteekamu ssente tutandika okubuzaabuzibwa twagala mukyala Anita Amongo okudibuuda kwe mukuleete bulungi mu kooti mugende ekiteeteeyi kye mukinoonyerezeeko nti kya $3,000,000 muziwandiike wali ekyo kyona ku internet tukifuna tulago anti tugende ku kiteeteeyi ekirala kiwandiike wali tugende kanikake tukaleete oba kagolodi nako bakajjeyo bagambe nti otunulira kakanika kano kaali ka buwumbi 2 akani akasipiika anti mune tunoonyereza tumanye ddala enguzi esente okuzidiibuuda azidiibuuze era tugambe nti omuntu w'otuukira okugula nika ey'essente bwe ziti awo Bannayuganda tugambe nti ekintu kiki kikyamu ekiteeteeyi bakireete bakinoonyereze fayiro egireete oba alina fayiro 6 oba mmeka Anita Amongo bamupiininge nga buli muntu ensi yonna ekkiriza naye mwemulaba nti ate kakati ate simanyi ate abadde ayagala kwesimbawo ate abadde ayagala kulivula musajja ate tugenda kubulwa ekituufu mutambuze ekintu bwe buba bunika mu buleete mumanye ebbeeyi zaabwo obusenya mu bujjeyo mayika n'akasenya yakagula Mozambiiki tebakateekako korogeti
Bateka kochi. Tugambe nti banate mu kunoonyereza. Bakabaka. Obalaba banoonyereza. Tumanye nti banoonyereza nti ate zino egundi ze bakozesa nga bagenze mu bintu biri ate zo zava Mozambique. Zo oziteeka eri ne zinuuna. Ensino zijjo manyi bagita Mozambique buli kimu ng'okijje. Ochegede iyo nawe bitwage talika nakuuma ko kabeere ine kanuuna. Nobanga omuntu bw'oba ogenze mu bino abakyala bagenda muti yabadde akozesa akuuma nga ko tekasobola na kugamba tulabe esente abadde azidiibuuda tojokera nnyo. Tojokera nnyo muzeeyi wange. Awo oyiseewo ojokedde nnyo awo. Ojokedde nnyo. Awo oyiseewo nga kekamunuunamu. Kale ekyo nkisazizaamu. Kale mumanyi kisazaamu. Njagala Mawu. Mawu wagenda wano n'oŋŋamba nti Mawu enguzi yayitali kugirya ng'ayonka. Waŋŋamba naye Mawu yakoze press conference njo. Press conference simanyi nga wamulabye ebigambo bye yakozesezza ku Anita Among. Mawu yalaze nti nno Anita Among mubi, Anita Among abadde mubbi, Anita Among ate talinamu yadde akakulembera parliament, abaddewo bakunaku bwa Katonda. N'alyoka atugamba era yamuyimbira n'agamba when Jesus say yes Anita can say no, ngalinga kanti no already yali ayagala Anita balwawo na buli bali balina kusitula mwetikka ku muntu wakasuka ebweru. Mawu omukazi yamukola ki? Mawu omanyi kiri kyegambye nga tutandika nti ennaku zino Uganda eyonoonese. Usanga yasoma ng'atalowooza ng'ataasoma. Ate alowooza ng'ataasoma. N'osanga yasoma ng'atogamba oba diguli singa bakyusankyuse ne baddira eya Mawu ne bagiwa Mawa. Lwaki? Anti kakati oganda ebintu ebimu Mawa abadde minisita wa ssemateeka. Yes. Si bwe kibadde? Bwe kiri kakyali. Abadde minisita wa ssemateeka. Era ng'amanyi bulungi egundi mwayinza okuyita ng'aminita tannaweza na myaka 5 n'amugjayo n'afuna engeri gye bamuvunaanamu okudiibuuda. Gundi badde basoma omukola ki? Badde basobola omukolako ebintu ng'akyalina sipiika ne bamulabula. Ng'akyalina sipiika ne bagamba okwejalabya kwa sipiika kususse. Ne bayita waliwo mini gundi MPM yakyogera. Ate yakyogera ono gwe nabye yakyogera ndoza akyogera bavudde Kololo oba enkeera omulugwalo yabadde agize. No Sekololo no yakyogera nga bakava mu kalulu ka Seekooba n'agamba twagala kuteesa ku nguzi ate nga nawe mu public abantu bagamba nti olinatukiriza. Mawu yandibadde alina amanyi waayitamu waliwo minisita abadde kayindo tafiire yadde minisita bwakyo oyo waliwo minisita awo Mawu amanyi mwateekwa okuyita okwemulugunya ku parliament nga tebinnatuuka n'eno nga tebannaba nakweyuzayuza. Naye Mawu kwanamulabye n'agamba nti ye akyali mu lwokaano wadde baleeta batayebwa wadde baleeta baani ayagala kubeera deputy ayagala kubeera ye akyali ku lwokaano okukya nti ebifo biri bibiri anti fuulu oba deputy naye abuzaabuza fuulu era ye talamuzangako kifo kya deputy ayagala fuulu n'akikulaga n'agamba ye okusinza ku bye yayogera alina amaani agana naye siwakanya byabali ne tulina okutuula kuba tulina endagaano yaffe mugimbuulire tulinayo ne baminisita ne balina otuwa 2 bakatuwa omu oba omu yaani simanyi ate kati kwali n'agamba bakatuwa omu kati abantu nga Mawu minisita w'amateeka alina okumanya ti bannayuganda ennaku zino balalamu. Omulabula omutiisatiisa mubuulira amazima nti okutegeera kwabwe kuzibu nnyo. Omwana wo simanyi oba ye akyakirina naye owange tosobola mugamba muteeka wali erinnya emmese. You can't. By the way kituufu kyoyogera tosobola kimugamba akubuuza yidadi emmese empetya se etakola ako galese gakyakulabirako Mawu ategeere ti abantu b'ennaku zino bagezi nnyo.
Ochegede bagezi ki nnyo okola ebintu ne babitunulira ne babiraba ne babyetegereza ne bakola ki naga emmese tesobola kumpa ki sente era gyekola era gyekola kati Mao eyo mmese eyo bwe twagamba ngedda ti emmese egaba sente abantu bavaayo abaana bavaayo kati abantu b'ennaku zino ebintu babitegeera bulala nnyo era mugenda kubasibamu bamalire mukomera ate nga mbasa mu bukyamu kubanga batunulira ekintu ne statement z'ofulumya naki nezo mwe bajja ne batematema ne bateekayo oba ne bakubaganya ebirowoozo mwe ne munyiiga bammawu simanyi baani ne munyiiga okufa naye ng'abantu b'ennaku zino tebakyali bali ab'edda be baalimbanga mbu simanyi bw'oteeka wali essente mbw'osimanyi ofuuka ente busimanyi musoka anywa enkuba simanyi waliwo ebintu ebitali ebyo naye ebintu byalinga bingi bali abantu b'ennaku zino balalamu kakati bwe muba mukola ebintu simanyi toyera kiro abantu bammawu bwe muba mukola ebintu mulina okubimanya nti kati abantu b'ennaku zino balalamu bw'ogenda eri n'oyita bannamawulire n'oyogera ensonga era bajja ne bagamba naye Mao ono gwe tumanyi kino kyategeeza bwe kiri kakati Mao bano bali mu kuteekawo mbeera kuwudiisa ebatwala mu bifo ebituufu bye balina okugyamu Mao eyo vaayo tugenda kuwa kino naye nga bw'otunulira Mao ekyokwesimbawo bwa sipiika tayagala kukivaamu nga tebannamulayiza Mao tugenda kuwa kino kyova olaba nga kati bw'oba Mao nti asobola n'okukera nakisulawo bagere bamugambe weesimbewo tetukulinaako buzibu bamuleke ab'effiri yeesimbewo nga teri amuyise n'ogu naye Mao akyalina okulaba nti naye akangakanga abeerawo mu kintu asobole okumanya bwa bwagwa mu kumanya bwa bwagwa awo era ojjalaba Mao gyavaayo akola statement ng'akivuddemu so ebyo bye baliko tebatambuza nga tukyali ku bwa sipiika Nuup mu kokasi yaayo kuba njagala tugendeko ne ku Malende tyerabiseeko mu kokasi ya Nuup naye njagala tusooke wano ku gundi ku Paul Mwiru Jinja yavuddeyo ne bamulangirira bamwendoosinga okuva mu Nuup agenda kujja ku bwa sipiika wakirabye bulungi. Is it a good move? Paulo Mwiru namulabye naye Paulo Mwiru ndowooza njawulo ntono nnyo eriwo nakino ekya Mao atogera kugezaageza Paulo Mwiru anti nkugambye waliwo enjawulo naye negamba ntono lwaki ogamba ntono anti Mao yanoonya kifo Paulo Mwiru ate Paulo Mwiru tanoonya kifo ba Paulo Mwiru tomusuubira mbwa agira bagende mwene ale mbali mu katemba bagende mwene ale mabwe ekifo takola ki sikyaliko ne lwaki enjawulo eriwo ntono nti bw'otunya abagaba parliament Nuup beerina balyaga 5 but yoteeka resistance jinewa resistant kuki gamba nti otuukiriza omukolo abantu baffe tubabuulira amazima gamba nti otuukiriza omukolo ne mugamba nti ekibiina kireese naye ate ekibiina zigamba kyandyesonyi zigamba ffe nebyokulonda sipiika tetubiriimu era ne balonda sipiika bo ne babeera ku kitebe kyabwe ne bakola mirimu gyabwe oba ne bakola ensonga endala ekwatagana n'abakulembeze baabwe kubanga okuleeta Mwiru simanyi jakibuuliriza nti oba baagala kigende mu likodi tinaffe twaleeta simanyi oba bwe kiga naye kiba kibi nnyo okubanga ekibiina ekyokubiri kigenza ate nekifuna akalulu kamu n'ababaka baaki tebagenda muwa gambye kiba kibi okubanga ekibiina kigenze ate nekifuna akalulu kamu ogambe balina ababaka bameka balina ababaka 57 obamala okubeera n'57 era n'omu mulimu empulunguse nga zigenda kuwa Oboth oba obutawa oba zigambe ffe tubadde n'Anita Amongo abadde friend waffe tetugenda kukola ki kulonda era kino nkikubuulira Oboth tayinza kufuna bululu nga Anita bwe yafuna wogenda okutegeerera
nti abantu kituufu omukazi ndi yakola empire omukazi abadde yakola amaanyi ge tagenda kubanga n'aba NRM waliyo boolaba nga boogeraga be bakasa obukasi nga baga tetubitegeera bo badde ogoberera gundi aba NRM nabo waliwo abali eyo abasajja abakulu nga bagamba bano batandise tujoga bujozi basembeza ono atowa butoyi woda seke yakola bweti ne bweti kakati mau mwiru tomusuubira kuteekawo mbeera yonna olaba Nsereko eyajja nga ne Nuupu ekyalinamu amaanyi erina abantu erina buli kimu yafuna obululu 10 okitegedde abantu bamwefuuya ku ssaawa ekola ki esembayo kati Nuupu kyeyakoze beefuulanga ate ne Nuupu kyeyakoze gwe waawuliddeyo kubanga agambye okulonda kwa Mmande waawuliddeyo omubaka wa Nuupu yenna atandise okukola kampeyini zamwe balinze mu kabox taliiyo bamwendosinze ku kitebe balinze mu kabox bamwendosinze nga bwe kiina nti balina okuteekawo batuukiriza mukolo ekyo kye mazima amatuufu zira kugamba wembeera wano ku Truth Media ojja kufuna bali mukyaza abantu bangi abawana wano ojja bafunako twataddewo naffe tulina okukola ki naye tekikola impact kubanga ekisooka tuli batono ekyokubiri okutuukiriza ate kakati bwaki tekikola impact omanyi wano twagamba mu byokulonda netugamba Munyago ononye eki lwaki mwagala ebintu tubyogere nga tetubyogera mu mazima gaabyo lwaki ogokidde mu Munyago okulonda twagala netugamba Kasiba nti kiki tolina muntu n'omu okuleka ggwe twabyogeranga kati eno palamenti bw'oba otunuulidde ng'ekibira kyabwe kijjudde simanya aba NRM ne bamala ne bajja balimbikamu simanyi ki Piero yu ne bajja ne balimbikamu simanyi ki Piero yu ne balimbikamu ba independent leaning anti bye balimbikamu ebintu kati mwogo ogubirabira gwabwe tetuna kye tunolayo mbu twesimba ku bwa speaker tebitegeeko manenia twaziba NRM eno nayo singa engeri gyabadde Anja Mungo nabicyankalanyiza tozi nga kyebabaze naye ne baba kyebabaze Anita Mungo wadde yabicyankalanyiza naye baliningi nga bangi NRM mwe bali agenda kubayitawo batyali abantu bano bazibu nnyo tagenda bawaayo budde bwa kulowooza abayita 24 Museveni balonda 25 bagambe bannange kino kye twasazeewo ono ye speaker ono ye gundi ono ye deputy we mulimu abantu abakulu abalowooza baga nemwe munatutwalanga nte musiko mwatutwalanga nte nawano tukuze demokrasi wali mutututenga nti so nze ndowooza nti Nuupu okuleeta ekyo kyabadde tagina kyetabamu olwo olunaku bandikoze mukolo mulala nnyo ne gubeera ku kitebe ne tubalekera palamenti yaabwe neeronda byeronda ebyegundigundi ne tubalinda obbazoganya mu nzoganya endala naye nga mbagamba aba Hayes bwe bali okubanga bakugamba batwala abantu ebweru babayita ba Hayes Recruitment Expert Uganda Jobs Abroad bakugamba agenda ali Lubowa ogenda ofuna omulimu gwe ebintu ebikolagana ne Arab countries Hayes ya mulembe nnyo they are the experts wano mu Uganda namba z'essimu kwezirioko bali awo Lubowa osobola ogenda n'obabuuza nti bannange kati nkoze ntya ebintu byabwe biri point blank bakugambirawo kino na kiri munubanga ogenze twabeera wano kwekunyakunya ng'ate osobola okuba nga olina ebintu byokola nga gwe omuntu omu Malende Shamin nawulidde nti yalabiseeko ku kitebe ku lunaku lwadde lwa Mande lwakubiri baade balina anukako gundi kokas mwe babadde baintroducingira ebintu ebyenjawulo ne Paul Mwero bamugeze yazzeemu n'alwala yabadde bize ng'anoonya alina abantu baalabirira yabadde olugoye lwe yalayiramu lumubuza okuddamu Ddwambala okujja Shamin Malende kiki buzibu kinga ate nga yagamba lunaku lwe yakomawo wamulaba yagamba nze ndi kyuma kipya nkomyewo okukola mwene ebyabadde biganye buli ekyaganye mu kimpe buzibu ki akadde kano tayongera kwereetera bizibu Malende talina bizibu yereetera kibiina kikuyise kibayise mwenna mubeewo kati njikugamba kino omanyi bwe tubeera naawe twogera abantu mazima naye wobeera n'abalala mujja kusaagasaagamu
yogera amazima wetubeera naawe twogera mazima. Malende takyalina kyetaaza Nuupu, ate si Malende yekka. Era Nuupu kino nkibagamba tikeekadde okubeera nga mulowooza ku kyekiddako. Bwe biba nga ebyobufuzi by'ekibiina kye Nuupu oba n'ebyobufuzi bya opposition balina okulowooza ekiddako mangu nnyo. Statement okoze yaki? Lwaki njikoze? Ye kadi gye yagiddeko. Lwaki njikoze? Titakyalina kye yeetaaga mu Nuupu. Ate atya nga ye kadi gyakutte. Tokyamujja mu parliament. Mpozi nga afudde. Kati byakola byonna bibye. Nati kitegeeza ku disobeyinga kibiina. Andi nze nkubuulira takyalaba kati alaba kirala. Abantu kati kasamala gino emyaka 5 n'atunuulira ayinza obanga omwaka oguddako agenda kwesogga NRM. Agenda okubanga omwaka oguddako agenda kugira mu PRU. Ayinza obanga emyaka egiddako agenda kugenda mu kibiina kirala. Mawa omwana omuweredde paka gundi senior gundi university agimazeeko omuweredde gwe mu maanyi go mubeereddewo ng'amalanga gamatata sikyamwetaaga. Omwana alina empisa asobola osigala n'agamba taata yakumwetaaga, taata yampeerera, taata nankolera kino yantuusiza wano. Abo abaana gye bali abalina empisa. Naye n'atalina mpisa jjukira nti gyali. Kati Malende agwa n'agamba nti saagala kulaba ku taata be ba Malende. Talina mpisa. Empisa nakugamba bine kugamba nti nze nali mpagira Malende era nga gunatembeeta naye ye kati empisa z'ekibiina yazivaako takyakola bintu byalina kukola yakola bibye. Ekibiina kyamutama. Kati mwaba mwekakaatikako nti twamuwa kaadi yaffe mukola kikyamu. Kaadi mwagimuwa n'abanyakula n'amala obbanyakula muyiye birala. Ng'atukedde. Omuntu yenna akyalina ekirowoozo. Nawano ku internet abantu abanajja nga bakyali mu kugamba Nuupu nga tebagamba nti Nuupu yaffe tuddemu tugizimba oba etambule bulungi. Nga tebakuba tooki mu kiki ekijja. Ababaka bangi ogenda balaba nga boogera kifuula nnenge mu kisanja kino. Abamu emyaka egenda gibakuba ng'agamba nze sikyadda mu paalamenti yammwe. Okyegedde kaadi luli yakulwanira sigenda nakudda gye muli. Waliwo ajja okugamba nti nze nfuzeeko kyenfuze tukimala nali njagala kukola byange. Nali noonya kapito namufuna. Waliwo agamba nze sidda mu byabufuzi. Nkomyawo sidda mu bintu ebyo tukola ki. Waliwo gw'ojja osanga ng'agamba nti abadde owa Nuupu ogundi eggulire nga lisome agenze mu PRU. Ng'olwo balengedde ng'ejja. Kubanga na wano abamu temwagala jjogerako nsobi zaayo kubanga mwagala ogyerimbikamu oluvannyuma mugyezizikemu naye nga mugyezizikemu ng'emaze kufunda. Bwe tuba twagala kutereeza byabufuzi bya Uganda ebibiina tulina obibuulira amazima babitegeere. Kati ono omukyala kyeki kye mbadde gamba tibe bamu bojja osanga nga n'akalulu kagenze walala. Bw'abadde agamba muno ono mwiri okwesimbawo yesimbewo ojja sanga nga n'akalulu kagenze walala. Era ojja kusanga ati nze nkubuulira kokasi y'ekibiina tulabiseeko. N'akalulu tojja kugamba nti omwiru baleese kugira gundi na kino ekyanita amongo kyagaanyi kyavuddewo. Naye tolowooza nti era Bakabanda tebatambula mu babaka ba opposition kati. Kituufu. Mulondo ono. Era batambula. Ne Malende ng'atukedde. Kati Malende oyina omutunuulira. Kisanye kiwedde olwadde. N'olaba ebintu bino ne bitulanga bwe twalaba. Walabye Nambooze statement ye. Yagambye obosi wa wano wange waka nyinza obutayagala nga yagambye ya mutwala. Nga nze nkiikirira sipiika. Yagambye ya mukiikirira. Sipiika nga nze mufuga. Bwe yagambye enguudo ezigenda okutemagana. No yakyogedde. Kati akalu kagenda lagawa. Pozi yagambye tasoza butatu. Teyagambye mutayinza butamulonda. Naye yasanyuse. Kitegeeza ki? Nedama waŋŋambye wano obeera wano
kati njagala ekintu ekyo kiremereko omuntu amala okukola ebyo ebintu okwogera ebyo byonna n'asuuta ono nze mufuga wewange sinza biki akalu n'akawaati omulala ate awo kyegambe byakati awo akalu kalagawa olwo bwabasaalirwa buliwa obwamwiru Paul ayimiri obwamwiru basaalirwa muleke obwamwiru buliwa so ebintu abantu babuulira amazima totunula statement z'abantu nga zikuyiwayo buyiyi nga zoziruyaama onakoze statement eno oli talabiseeko ono talabiseeko kati ate onaagikola siniya ayina n'ababaka alina okugamba nti ono tumuwe oli bwe ne bwe twagira tumala budde ekigambo kye bakiwulira nnyo ekigambo kye bakiwulira nnyo baye atandise kugamba nti sha ono gwensuza oyinza obutayagala sipiika ave mu kitundu kyo oyinza obutayagala enguudo zaffe tukolebwe sipiika yakola enguudo tebamuwulidde oba tebamuwulidde tujabere security etegenda kweyongera mu mukono nga ye waatunudde biri eby'abantu be bakubye empi omaze obyogera bakugambye tuleese mwiru kati ebigambo obissaayo biri ebya kati omaze okwogera ebyo gwe tofuddeeyo bantu bano be bakuba mpi mwabavuddeko dda abali mu makomera abalina fayiro enjingirire abatalina misango tekyali gwogamba nti ono gwe baleese ate nga nze musuza kakati ebibiina by'obufuzi tulina okukuba tooki n'okutunula okulaba abantu statement ze bafulumya n'ogamba zigenda kugatta ku pate n'ebikolwa kuba kati waliwo oli okwogera naye waliwo akola ekikolwa kati Malende bikolwa yes kati ate Malende bikolwa naye wayinza oba nga waliyo n'omulamu atambula nga teyalabiseeko nga ye agamba nja kukabawa mwesirikire ngenda nga ye bano nno tuboogerako nti balwadde oli avudde n'ayogera ne waliyo abatayogedde no Malende buzibu ki kuba kati gwe mukwano gwo mubadde mwogera wayogeddeko naye siina saogera naye Malende wamugoba soogera naye neze kyengeza kukugamba ti Malende si Malende naika ababaka ba parliament abamu kati batandise eddola abatooki B3 wawe bagenda okwesigama bagenda okwesigama in fact ne ku internet kuno kulikera bolaba nga bavudde eri tebacha bawana buwanyi awo nagenda kola awo no muyitirivu wan era abo batunira nabo batandise eddoku era mugenda sigazaako batono aboogera amazima awo abalengedde eddamigaati mbugiri eri awo oli olujanga mange ndeka ekyo sikyogerako ne bwe tuba twagala pate nga Pierre yegenda kujja mu buyinza etambule ejjewo enguzi ejimalewo bakkirize abapeeruyu abantu balina oboogerako bakkirize ndi mwami Kabanda balina okwogerako ndi mwami Kabanda nze ndowooza wano wandikoze booti ne booti awo lwe mujja okutambuza naye omunajja nga muzze nantiisa mbumwe teri kuboogerako ekyo kigenda kuba tekirina we kigenda kubayambira era abantu bajja boogerako abavaamu engeri baziveemu bemwogera abatya batye waliwo ekintu gwe kyotomanyi nti olaba Uganda eno erina ebintu bino ebizzeewo birina ekkubo ebikulaga nebikulaga waliwo abadde bagamba nti sipiika mwagala nnyo kubanga ye abadde aliiraawo mu kamera teyekweka ebintu byabirya atuukiza olugero lwa Luganda bagamba nti akatali kabbe amagumba nsula mu mulyango zonna statement oziraba n'ozimanya nga kitegeeza nti waliwo abadde bawagira Anita ono olw'ebintu bye byakola ki byakola Anita Amongo bw'aba aleeta ssente awaako ku bantu kubanga ne bwobeera gwe nenkubuuza tukugamba nti genda mu basement oyiga olunyankole n'okugamba genda wali ofune 5 ogenda n'aliwa agaba 5 waali waliwo n'akuyigiriza olunyankole naye ng'oluyigira mu basement onalwanyisa ssente oli maanyi onalwanyisa ssente naye ssente zalwanyisa ate bwamala akuwaako n'ogenda n'ojjanjaba n'abaana bo kati ate waliwo oli agamba nti jangu buzzi mu basement oyiga olunyankole kati ebyo byonna tulina okubitereeza abantu tubalaga kekintu eggwanga lina kutambula bweriti Jeno Muhoozi njagala akwate ku nguzi agimalewo kubanga eyonoonye nnyo ebintu naye agikwate
nga bw'erina okukwatibwa bannayuganda bafune essanyu, bannayuganda bakola ki beeyagale. Nze njagala nnyo okumanya, njagala nnyo Jeno alwanyise enguzi mu bintu mu mazima amatuufu. Njagala nnyo n'omubaka eyagamba mbu ngenze kujjanjabwa aleete risiiti. Omugambe munnange watugamba ogenda kujjanjabwa n'okwata ssente z'omuwi w'omusolo emiliyoni 10 ne bazikuwa, tuwe risiiti mu ddwaliro gye wali. Gwe yasaba olugendo n'ogamba osaba lugendo kugenda simanyi kugendako wa oleete otubuulire wali ononyeeyo ki. Ababaka nabo bajja lekerawo okusabaasaba engendo okugenda okulaba kwa girlfriend. Omuntu omubaka ajja kulekerawo okusabaasaba engendo zigendaga nti nze ngenda Seattle olw'okuba ninayo omukazi kangere wa sipiika ankulubuutire. Eyo yonna bw'oyagala bajja wano abaana b'abeeni n'agamba mbu nno ono tasaana kubeera wano amutwaleko eri bw'oba oyagala kugogola nguzi ebyo bye bintu bw'oti bw'oba obitambuza. N'asaba trip naye ng'ayagadde kukakasa ono omuwala asaba trip ezitaliimu makulu tumunoonyerezeeko. Ne bw'ona okwata ono omu ate n'omwana olugamba mbu ate Rolls-Royce ate n'omwana olugamba baddayo kwesimba kwa pulezidenti ekyo kigenda kubula. Sonze bwe madde ndowooza waliwo ensonga endala. Tewali nsonga ndala. Obudde bututwala kantiti. Etteeka baali sayininzi. Etteeka lya bagenda okufulumya. Batuyise eno eri etteeka lisayiningi. Bagenda okufulumya palamenti ye-11 ng'eggalawo. Ekyo kyali kimaze otegeerebwa nti ligenda kusayiningwa kuba olwedde palamenti ye-11 yali emaze olyamendinga. Baali sayininga lyayita. Era n'abadde ndi awo nedabanga lisayiningiddwa. Okulayira bagundi balayidde. Naye ebyo byonna kino byakizibikidde. So Zedriga bagundi yabagoba kuki? Ku kitebe. Bafutu soja. Ndoza bali ebyo temwabi following. Lindako yagoba ba. Jiku lindako kati yagoba baki. Lwaki abagoba? Ebyo tujja bana awe njagala obinoonyereza. Ngenda binoonyerezaako. Bafutu soja yagoba baki. Babafumula. Oba ali bajjuzaawo. Bagende banoonye emirimu. Mutuufu. Ani mutuufu? Zedriga. Atya. Babeera walinga omukono gwalemala. Baba bati. Tebakyanoonya mirimu balinda muntu gwakusabiriza. Ekyo tukireke. Ekyabafutu soja tukireke. Naye ebyo byonna bibadde bitambula mu wiiki eno naye gundi abizirikidde. Bafutu soja bagobeddwa. Zedriga agamba bagende banoonye emirimu. Noona agamba bagende banoonye. Gye bamanyi bulungi nti emirimu tebakyalina, abavubuka tebakyalina mirimu. Okusabiriza mulimu. Ani agenda badde basaba? Wabasanzeeko mu kibuga. Kaakati bafutu soja abo bagobeddwa. Naye nja kubannyonnyola ennono y'abafutu soja. Ojja ginnyonnyola. Wiiki ejja. Kale.